Yes mbaniriza kadde kano muli mutya mwasibye mutya mwena bagifollowinga eno bagita Faali TV jinkwebazago ne ya subscribing anonyiga kale negamba nti wakola kyamaanyi kyokola okubanga subscribing ate nonyiga ne kale kubanga ate jjukira nokunyiga kale o receiving abo notification analytics zange zindaga nti abakyala basinga okubanga bafollowinga Faali TV jjukira mu studio yange waliwo akantu ke bayita analytics zikulaga abantu abasinga okubanga bakulaba ekikula ky'abantu abo emyaka gyabwe amawanga mwe basinzira okubanga bafollowinga byonna kugamba mbansobola okumonitalinga buli kimu ekigenda mu maaso kwabo abafollowinga Faali TV kugamba nti stay on YouTube platform enamba esinga y'abakyala abali Saudi bali Uganda ninge namba esinga y'abakyala mwe bali nnyo kubanga bambi mu followinga Faali TV namba y'abasajja ntono nnyo ey'abakyala basinga okubanga basupportinga Faali TV mwe bali nnyo bambi abakyala okubanga mu followinga ate abakyala basinga n'okubanga basubscribinga era ne comments nziraba enamba esinga y'abakyala kitegeeza analytics zange tezinnimba zindaga bituufu zikola research ntuufu Mongere kubanga mu followinga Faali TV lero mazalibwa agamwana mwala manyikidwa nga Gurana Pastor Bugingo yavaayo n'agamba nti onafuuse mwana we era agamba agenda kumuwa buli kimu jjukira omwana ono bagamba nti wa Pulinsoma era nga Pulinsoma yamuzaamu Gulesikaani Pulinsoma yeegaana omwana ono Pulinsoma esaazi ali Boston ali mu Amerika eyo yaddayo yakatekoko mu Uganda emabegakaawo yazzeemu mu Amerika manyi famire y'aba Pulinsoma bagagga sente balina sente mu famire ne Pulinsoma yeegaana omwana kyokka yagaana DNA test yagamba nti omwana si wuwe Pastor Bugingo afaayo kubanga wa support omwana era n'agamba nti onafuuse muwala we era ebbanga erisima bigo omwana abadde abeera wa Pastor Bugingo nga Gulesikaani yamulekera makula naye munayeneza bafunamuko obutakkaanya Gulesikaani nkugamba alinga ngo baagobebwa Pastor Bugingo ne Pastor Bugingo yagamba nti omwana jasigala muwa support buli kimu era Pastor Bugingo omwana ono amuwa buli kimu yagamba ajjamuwa buli kimu mpaka wanaakula Pastor Bugingo yeewaayo oyo yafuuka muwala we omuto era amuyita muwala we omuto munange byebyo olwaliro mazaalibwa ga Gurana era nga munange Pastor Bugingo y'omu abakoze ki abayagaliza bambi Gurana amazaalibwa amalungi ku social media andozise mongere kubanga mugifollowinga bagita Faali TV gimusubscribinga mugigene kale Pastor Bugingo alaga nti tewali buzibu bwonna y'omwana agenda kuba muwa support obuzibulizo kwa bwatuka wakati wandoza Gulesikaani ne Susan makula ayinza okwandoza eralikiranga Gulesikaani ayinza omutwalako bbaawe manyi bagamba nti kugamba omubbi tagala bamubbe ne makula akimanyi nti omusajja akola ki omusajja yanyakula mu nnyakule ebise ebisinga omuntu ng'ekiro kimanyi wanyakula kinyakula oba mwegendereza nnyo kubanga obeera osoberayo kukinyakula n'omuntu ng'akifuna makubo matuufu tobana kweralikira konnakula n'ebise ebisinga omuntu ng'ekintu obbe kibbe buli ssaawa obeera amaga kubanga oba osuubira nti bayinza okukikutwala kuba si kyoyo gwakibbako tayinza okujja n'akikola ki n'akyeddiza olw'ensonga nti oba wabba kibbi munange byebyo bimwe ebituende nga akadde kano okumaita embagano ejja social media nengera okutegeeza nti abasinga okubanga bamfollowinga enamba esinga y'abakyala analytics zange zendaga nti enamba esinga y'abakyala bali wakati wa myaka ndowooza 25 kwa 28 emyaka wakati awo basinga okubanga bafollowinga Faali TV byonna analytics zange zibindaga mu studio ati enamba bali manga ga Saudi Arabia kusa ne Uganda bakyala byenjogera byonna mbituufu era mbyekakasa enamba esinga y'abakyala kubanga ebintu byange mbyesiga research nzesiga analytics zekola ki zendaga mungera kubanga mugifollowinga abasinga bali mu ggwanga erya Saudi kusa ne Uganda wali abali mu Amerika wali abali Philippines mu kabuga bakayita Manila wali abali mu ggwanga erya Germany mu kibuga bakita Berlin n'abali Spain n'abali mu ggwanga erya Budaki n'abali mu ggwanga erya Kuwait n'abali mu ggwanga erya Iraq katundu bakayita Baghdad eyo n'abafollowinga Faali TV balembe bazambagamba nti muli b'amaanyi Pastor Bugingo obuyambi bwabuwayo bulungi buli kimu omwana kyeyetaga Gurana oli omusajja yasulawo omwana ssebo si yasulawo ssebo omwana Pulinsoma
yeegaana omwana abasajja beegaana abaana eri abantu abagamba wa tayinza kwegaana mwana nga wuwe naye ng'omanyi abasajja beegaana abaana ggwe omuyase we yagaana okukola DNA test aba famire balaga nti oza Grace Canan baali tebamwagala na kumwagala Prince Omane yeesonyiwa omukyala naye ng'omukyala yalimizaamu alaga nti omwana akola ki omwana nti omusajja mukulu Prince Omane yamumuzalamu ensonga zeezo Pastor Bugingo ye munnange sapooti agiwaayo bulungi nnyo obuyambi bo bampi abuwaayo okaleka nga bambi akaana kano kagulwana kafuna sapooti emala kussa n'ebyokusoma era nga Pastor Bugingo yagamba nti ogana katandise okubanga kasoma alirwedde okubanga munnange awaayo supportinga buli kimu school fees byonna buli kye yeetaaga Pastor Bugingo yeyamu kubanga akikola kubanga obonagamba ati yafuuka muwala we youngest daughter era akayita ka youngest daughter ke munnange byebyo newankubadde Grace Canan yavaayo ne Pastor Bugingo yagamba nti tamwinaako buzibu kiki Grace Canan kyamugyewa Pastor Bugingo akula kiki yeteekamu akambaaya yanaavaayo buvi kiki bibyo munnange be bulungi